Ekibuuzo ekikulu buli munnayuganda kye yeebuuza nti ddala tukoze tutya eggwanga okudda mu nteeko, kubanga waliwo oludda olumu olugamba nti eggwanga buli kimu kiri okke, mbu tewali buzibu yadde n'akamu. Oludda olulala lugamba nti ebintu byonna byasoba, eggwanga lyetaaga kununula, tufugibwa ku mudumu gwa mmundu. Naye kati omuntu akoze atya? Kiki ekiyinza okukolebwa oba wa bwe tulina okutandikira? Abamu bagamba Museveni alina kusooka kukola ki? Kuvaako. Kale bwe ntyo nayise ne muganda wange Mugwanya John Bosco nga bulijjo atera tusalako wano mu mikwesese, era ndowooza kasooke munnange ate abeeko engeri naye gye yeeyanjulamu. Weewaawo mulabi wa Uganda at Large, nkulamusizzaako. Mugwanya John Bosco, digital analyst. Naye olwaleero tetuyise mu nsonga za digital, tugenda kuyita mu nsonga za nnyaffe Uganda, era tujja kuba tutema entotto buli omu nga bw'alaba. Kale obutalwa nga bwe nkutegeezezza, tutegeeza abalabi abalaba Uganda at Large nti Uganda erina ebizibu bingi mu anga ez'enjawulo, era bwe tuli essaawa eno abakkufu abali mu byebajjagalo bo bagamba buli kimu kiri okke, ate sayidi endala ababbiddwako ettaka lyabwe n'ebirala bo bali mu maziga, abatalaba ku mirimu gya gavumenti, abatalaba ku bujjanjabi service delivery, bo bagamba nti bannange ebintu byafa. Kati Uganda gw'osuubira kiki ddala abantu kye bali badde batunuulira nga bonogamba nti tutandikire wano tusooke tukwate wano, kubanga ebiseera ebisinga obungi nti osobola okujjanjaba obubonero naye ate ng'obulwadde bwennyini nnyini bukulemye okujjanjaba, nga eddagala weetaaga ku bulwadde bwennyini okuva ku kinyusi kyabwo, naye ate ng'oli mu kujjanjaba bubonero. Kati mukama wange era akamanzukira kano nyongera okukakuwa. Weewaawo kansooke okusiga ekifaananyi n'okutunula ku nsonga y'ekibuuzo ky'ombuuzizza. Nze mbufunze nkifunye bwe nti ddala ki ekyetaagisa mu Uganda okukolebwa embeera okudda mu nteeko, ye abaffe kikyasoboka? Bwe kiba kisoboka kitya? Makubo ki oba oli awo ge tuyinza okuyitamu okulaba nga tubaako kye tussa mu nkola okusobola okukyusa nnyaffe Uganda ku lw'obulungi bwaffe ffenna, si ku lw'obulungi bw'Abaganda, Abasoga, Abakiga, Abanankole n'abalala besoogeddeeko gamba nga bannaffe ab'omu Eastern Uganda, ab'omu Northern n'abalala, wabula ffenna ne tubeera mu Uganda ey'awamu era ne tusobola ogyenyumirizaamu n'okugabana ku by'obugagga byayo Duna Namugereka bye yatuwa, nga teri atukuba ku mukono wabula ng'era abantu abali mu ggwanga lyabwe. Mbumpimpi bw'otunuulira ekyetaagisa mu ggwanga Uganda, twetaaga change oba twetaaga okukyusa obukulembeze, nti oba oli awo abakulembeze bangi abafuga amawanga amalala ng'agatuliraanye, ng'oba oli awo bandibadde baakonzibya dda amawanga gaabwe, naye olw'embeera ey'okuba nti babadde nga babeera n'enkyukakyuka, ne weesanga nga kitangidde ebyo byandibadde byonooneka okuba nga omu bw'ayonoona omulala ajja n'atereeza, oba oli awo naye abaako by'ayonoona naye kiwa omukisa omuntu omulala okujja n'alongoosa n'ottabeera mu kituli kimu nga kya peesa oba kya ssaati. So ebintu ebyo bingi bye tuyinza okwogera naye ne bitakola makulu. Kye twagala okwogera oba okwebuuza, ddala kikyasoboka okubaako ekikolebwa okulaba nga obukulembeze mu nnyaffe Uganda bukyuka? Ansi eri nti ye. Era tuyinza kukola ki, oba bw'eba yakukyuka eyinza kukyuka etya? Kakati nze ngenda kwogera ku nkyukakyuka butya bw'eyinza okujja nga nsiga ebifaananyi eby'enjawulo. Abantu abasinga
tubawulira nga boogera ku ky'okukwata emmundu. Nabo balwane nga General Museveni bw'ayogera nti Potapini yayingira Nannyondo era efuluma Nannyondo. Abo bali awo muteeko gwabwe. Waliwo abalala bagamba nti tusobola okubaako kye tukola nga tetukutte mmundu, kati nga bw'owulira nti tuyinza okwetaba mu kulonda ne bamala okulangirira era ne tukkaanya oba ne takkaanya n'ebyo bivuddemu. Eryo nalyo ekkubo liri awo. Wabula ate waliwo n'amakubo amalala ge tubuusa amaaso naye nga nago ga nsonga. Era nga General Museveni bwe yali ajja wano yagakozesa nnyo, nakati mu kiseera kino akyagakozesa. Amakubo ago manene oba oli awo mu ndaba y'abantu balaba ate matono, naye ng'ate ga nkizo nnyo kubanga gayambako okukyusa entegeera, endowooza n'enfumiitiriza na buti ebintu ebirabibwa mu nnyaffe Uganda ddala ku luuyi olw'ebyobufuzi. Tuyina amasiga abiri gye tubuusa amaaso okugeza. Tuyina essiga ery'eddiini, eryo sijja kulyogerako olw'ensonga nti kimanyi nti abalabi ba Uganda at large buli omu alina eddiini mwakkiririza, so eyo nnyinza obutagendayo yadde ng'oba oli awo nakyo bwe kiriba kyetaagisiza tulikikola kubanga eddagala erikaawa lirisinga n'okuwonya. Wabula olwaleero njagala okwogera ku institution ffenna gye tubuusa amaaso eyitibwa the Cultural Institution. Wano nno nga ngenda kwogera naddala ku bitundu ebikola Uganda ey'awamu. Uganda ey'awamu erimu Obwakabaka, erimu Buganda, Busoga, Bunyoro n'amawanga amalala. Ebintu ebyo bizannya ekitundu kinene nnyo okulaba nga tukyusa obukulembeze naddala mu ggwanga Uganda. Era General Museveni ekyo yasinga okukitegeera, yajja n'akyekwata ne kimuyisaawo, wabula bwe yatuuka mu ntebe n'amanya nti n'omuntu omulala asobola okukikozesa okubanga amusiguukulula mu ntebe mw'atayagala kuva. Abaffe kaakati ffe twagala okuba ekifaananyi tukizzeeyo emabega tulabe butya bwe tuyinza okukyeyambisa. Wabula tunatuukira ddala ku kinyusi, njagala okubaako ka history akatono ke mbajjirayo akaaliwo wano mu nnyaffe Uganda, nti tulaba nga okutondebwawo kwa Uganda ey'awamu kwetooloolera ku Bwakabaka obuna. Obwakabaka obwo nga mwe muli obwa Buganda, obwa Busoga, obwa Nkole n'obwa Tooro. Obwakabaka obwo bwegatta awamu oluvannyuma lw'endagaano eyakolebwa Buganda ku lwa obwakabaka buno obusigadde wamu n'abafuzi b'amatwale okukkiriziganya okukola Uganda ey'awamu. Ekyo nno tekyakoma mu biseera ebyo, nakati kikyatambula era kikyakola enkizo ennene ddala, nti weesanga nti singa omukulembeze yenna aba akutte Buganda n'akwata Busoga, Ankole ne Bunyoro oba n'ebitundu ebirala akyoli wa Uganda ey'awamu aba agirina, era omuntu oyo aba alina w'asinziira okugamba nti asobola okubaako kyakola n'akyusa obukulembeze mu nnyaffe Uganda. Naye twagala olwaleero okusinga tuteeke essira mu Bwakabaka obw'emirundi ebiri. Lwaki? Obwakabaka obwo bwe butunuulira tusanga nga bwe businga okuba obunene ate era bwe businga okubeeramu abantu abeetobese oba ab'ebiti oba ebika oba ne regions endala okuba nga zeetaba wamu nabo. Kitegeeza wasobola okusinziirwawo obubaka okuyingira mu Bwakabaka oba mu regions endala okusobola okufuna eddoboozi eryawamu eriyinza okuleeta enkyukakyuka. Obwakabaka obwa Buganda n'Obwakabaka obwa Nkole n'Obwakabaka obwa Busoga. Nti tutunuulira endagaano ezaakolebwa bagambye kano tuyita mu kahistory then tuddeyo we twatandikidde. Endagaano ezaakolebwa tulaba nga ebyobufuzi nga bitandika okunyinyitira mu nnyaffe Uganda, waaliwo ebibiina era ebibiina ebyo nga bisinzira ku Bwakabaka. Busoga waaliyo ekibiina nga ne Buganda erina KY oba Kabaka yekka.
baatuuka ku nzikiriziganya ne bakkaanya obwakabaka bwa Busoga ne bwegatta ku bwakabaka bwa Buganda ne bukola ekibiina ekyawamu. Ekibiina ekyo ne kifuuka ky'amaanyi era ne kibeera kya nkizo. Kye kibiina oluvannyuma ekyatuula ne kiteesa n'Abangereza ate ne kisalawo okwegatta n'ekibiina ekya UPC ne basobola okutwalaganya oboolyawo n'okutwala obukulembeze. Awo nno waaliwo ensonga ennene enzito era nga nakati ekyatambula nti obwakabaka obwa Buganda n'obwakabaka obwa Busoga bwe buba nga buwanze eddusu ku muntu, omuntu oyo aba n'enkizo olw'ensonga bulina abantu bangi ate era bulina ab'ebiti oba obwakabaka obw'enjawulo. Nti bw'ojja mu Buganda naddala nze gye nsinga okutegeera nti ojja kusangamu buli kika kya muntu. Ojja kusangamu Omukyoli, ojja kusangamu Omunyolo, ojja kusangamu Mukalamojja, ojja kusangamu ne bannaffe ab'emiriraano gamba nga Kenya, Tanzania, bonna mwe bali mu Buganda. So waliwo ensonga nti omukago ogwali wakati wa Buganda ne Busoga gwe mukago ogwakola enkyukakyuka eyaleeta Obote. Era singa Obote teyeekwata ku bantu bano oba abantu bano tebakkiriza kubeera mabega we, yadde nga yali asaze olukwesekwese, yali tasobola kumalako na kutwala bukulembeze. Era awo wava okuyingizaamu Ssaabasajja Kabaka eyaliwo ebiseera ebyo, oba ffe mu Luganda gwe tuyita Ssekabaka Muteesa, okubanga akkiriza n'aweebwa ekitiibwa ekya His Majesty the Kabaka of Buganda. Olwo nno ne bamufuula Ssaabaminisita, olwo ne baddira obwa pulezidenti ne babukwasa omukulu Obote. Amakulu nti singa Ssaabasajja Kabaka teyakkiriza kuva ku bwa pulezidenti aweebwe obwa Ssaabaminisita, yandibadde Obote tafuuka pulezidenti. Ate era tekyandikomyawo nti Kabaka wa Buganda kye yandigaanye n'owa Busoga yandibadde akigaana kubanga baali bamaze okuyingira omukago. Awo nno kyandibadde kizibu yadde nga Obote yalinako omukono ogw'abafuzi b'amatwale, teyaliyinzizza na kusobola kutwala bwakabaka oba bwa pulezidenti obwa Uganda ey'awamu. Awo nno tuyiseeyo buyisi, tubadde tugezaako okuggyayo kiki kye twogera ku cultural institution eplayinga part ki, kubanga nze kwe njagala okuzimbira emboozi yaffe gwe munnaffe awuliriza oba atulaba, osobole naawe okwongerayo ekifaananyi n'okukigaziya, oba oli awo kiyinza okubaako amakulu ge kikola nti twerabidde nnyo the cultural institution, ate nga General Museveni ye yagitegeera. Kyova olaba nti cultural institution ne side era ey'eddiini awo tasuulirawo, afuba okulaba nga ababe be basingamu obungi. Era mulaba ne mu cultural institutions zaffe abantu baffe abawangaalira mu Buganda, abawangaalira mu Busoga, abawangaalira mu Bwakabaka obw'enjawulo, musobola okuba nga at least awo bye mulaba ng'oba oli awo bitaataaganya Obwakabaka, era nga oba oli awo biraga obutali bwetengerevu oba omukono omulala ogugezaako okubanga gubeerawo okwetegereza n'okwekenneenya ate era n'okuziyiza oba okontrolinga abantu abakkiririza mu Bwakabaka obwo. So njagala tukwateko ku ludda oba oli awo olutayogerwako abantu abasinga obungi, engeri gye tuli nti twayingira mu nkola ey'amadiini, nti buli omu alina eddiini gy'akkiririzaamu oba oli awo kwe yasinziira okubanga yeerabira ebintu ebimu naye ng'ebintu ebyo bikyali bya nsonga, ate nga bannaffe abatubaddeko abatunyigiriza bo babikozesa, yadde nga ne mu ddiini bagenda kwogera ku buwangwa n'ennono wamu n'ebifo oba ebikolwa ebirabikanga ebyakalogo kalenzi naye ng'ate si byakalogo kalenzi wabula bya buwangwa bwaffe, nti tuyina ebifo mu Bwakabaka obwogerwako eby'enkizo. General Museveni ye mwasobola
okuba nga tasobola kuyisa yadde ekiseera nga tatuuseemu, naye ng'ate tekimuganda kugenda mu kereziya, mu kkanisa, mizikiti okuba nga asinza, wabula nga ye yakizuula nti singa ayita awo asobola okubaako engeri gy'atunyweza okuviira ddala mu bwongo paka mu bikolwa, n'asobola okwongerayo obufuzi bwe nga tafuddeeyo oba butunyigiriza oba tebutunyigiriza. Naye naffe twagala tugaziyeeko ku ndaba y'ebintu, tutunuulire ku bintu ebyo ddala General Museveni ye byakozesa, naffe twali bwe tuyinza okubyeyamba, wabula si mu nkola ate enkadde, kubanga njagala tukkirize nti omulembe gwe tuliko mulembe gwa software, mulembe gwa upgrade, nti ne bw'oba nga okutta essimu yo yeetaaga okuba nga efuna kye bayita upgrade. So n'ebintu ebimu ebizze bikolebwa emabega birina kye bayita upgrade. So sibategeeza nti mudde mu bikolwa ebyakalogo kalenzi, wabula njagala muggyewo kateni eri masekkati gammwe, mumanye butya bwe muyinza okununula n'okwezza eggwanga lyammwe nga temutidde kwesitazibwa bintu bimu bye mutamanyi buvo oba obuddo. Ekyokulabirako nti wano mu Buganda tulinawo ebintu eby'enkizo ebyakolebwanga naddala nga abakulembeze beeyongedde okufuuka bamusibira mu bbwa, beeyongedde okufuuka abatemu, beeyongedde okubanga oba oli awo tebakyawuliziganya kw'ossa n'okutegeera abantu be bakulembera. Era kino Abaganda nsaba tukize tubeere ekyokulabirako nti tulina Ssekabaka eyayitibwanga Mukaabya naye oluvannyuma yafuuka Muteesa. Lwaki yafuuka Muteesa? Nti ekiseera ekyo mwe yabeera Mukaabya oba oli awo yali takyalumirirwa muntu wa wansi, naye abantu baakola ki okulaba nga eyali Mukaabya afuuka Muteesa? Bingi ebikolebwa mu nnono ate ne mu bulamu oba mu buliwo. Awo nno nsinziira wano kusindikira abo bonna Abaganda abamanyi Obuganda n'amaanyi n'ebifo eby'enkizo mu Buganda. Mbasindikira omulanga nti ke kaseera okutaasa eggwanga lyammwe. Musituke mukole kye mulina okukola ng'ekiseera kikyaliwo. Temulinda Katonda kujjula, wabula buli omu asituke akole ky'alina okukola okusinziira ku kulungamizibwa kw'alina mu bw'omwoyo we naddala mu mwoyo gwa Uganda oba ogwa Buganda ogutafa. Saagala tutunuulire ebintu eby'enjawulo bitujje ku mulamwa. Tukole ekyo kye tuteekeddwa ate tuleme okubeera ab'emirulu, okweyagaliza. Buli muntu yenna ng'olinako obuyite, obutume, obulonde, muggwe bwakuweebwa okusobola okugasa abalala, so tebwakuweebwa kubanga obutuulira nga weesuulirayo gwa naggamba oba nga otandika okubutunda okuba nga ofunamu ensimbi, kubanga bangi nga baaweebwa obuyinza mu butonzi era nga balina bye basobola okukola. Katonda Namugereka yabagonnomolako obuyinza bwe, naye ne batuuka ne bekkiriranya ate ne badda ku luuyi olunyigiriza. Ennungi tezikya bbiri, okalya dda kadda dda. Kale nze nze okubazuukusa nti muzuukuke mutaase Uganda, mutaase Buganda. Lwaki twogera ebyo? Nti ebimu tuyinza okubanga tubisabise, naye twogera n'abantu abakulu era bamanyi ensonga bwe zitambula. Tetusuulirira pointi yaffe weeri, tuleke okusuulirira cultural institution nayo nkulu mu kuggyako omuntu oyo oba oli awo atumazeeko eddembe, atakyatulaba nga bantu wabula ng'alaba tuli bisolo, era tusaana okuyisibwa ng'ensolo, okutulugunyizibwa, okusibibwa, okuttibwa, naye nga tetusibibwa lwa kirala wabula lwa kwogera mazima. Weesanga nga n'abantu abamu batuuse mu ssa ery'okuba nti tetukyayagalaŋŋana mawanga
agali mu Uganda ekitaaliwo edda nti omunankole yabanga munankole ng'era akwatagana bulungi nnyo n'Omuganda. Naye mu kaseera kano bwe tulaba nga tukyalaba ebikolwa ebimu nga omuntu okumutwala ne bamusibira mu basement ne bagaba bamuyigiriza Lunyankole, omuntu oyo agenda okuvaayo aba amaze okukyawa ankole oba omunankole. So kitwetaagisa ffenna okusitukiramu njogera ne bannabyabuwangwa abamanyi ennono yaffe era nga ddala mwagala Uganda ey'awamu, kubanga obwakabaka obw'enjawulo bwe bukola Buganda. Tusituke tukole kye tulina okukola, twagale eggwanga lyaffe era tumanye butya bwe tuyinza okukozesa institution eya culture. Ekyokulabirako tuwulira emboozi ezimu ezinyumizibwa naddala General Yoweri Kaguta Museveni ng'anyumya ku butya bwe yatabaalamu oba bwe yatambulamu olutabaalo olwanunula Buganda oba Uganda, ate gye yamala nabbika mu kinnya ekiwanvu ddala nga mu kaseera ke kamu era yeetaaga kununula omulundi omulala. Mu bimu ku byajja ayogera butya bwe yajja akozesaamu cultural institutions wabula ng'ate akozesa ne church. Bannayuganda ffenna buli omu wooli, oli mu kkanisa, oli mu muzikiti, oli mu ekereziya, wonna w'osinziira teweerabira eggwanga lyo. Byonna bikole naye nga eggwanga lyo kintu kikulu, kubanga gwe wasooka kuba Muganda n'olyoka obeera Omusiraamu, wasooka kuba Munankole n'olyoka obeera Omulokole, wasooka kuba Mugisu, Musoga n'olyoka obeera Omukatuliki. So ekintu ekyo kikulu era tusaanidde tukimanye, tuddeyo twebuuze na butya bajjajjaffe bwe baayambako General Yoweri Kaguta Museveni okujja ku gavumenti eyali efuukidde bannayuganda ekyambika, era mu kaseera ke kamu tusobole okweyamba ensonga eyo okusobola okutuusa oba okuggyawo era ekyo ekyolekedde okubeera ekizibu ekinene eri abaana n'abazzukulu. General Kaguta Museveni yakozesa ba cultural leaders ng'era bw'akyakikola nakati. Weesanga ng'abamu tekimugaana kuba temaatemamu afune ebiwayi era asobole okulaba nga tebassa kimu. Yakozesa abantu okugeza, yanyumyako ku mboozi n'agamba nti wawe yatuuka ne bamuleetera enkoko ate ne bamugamba agibuuke, ate n'agamba ebyo byagundi, naye n'agamba nalina okubikola. Tetutegeeza nti ffenna tugende tukole ekyo. Tuddemu tuzuukuke tulabe naddala obuwangwa ennono culture eyinza etya okutuyamba naye okuteekako ettaffaali nga waliyo abakoze ekibiina ky'ebyobufuzi, nga waliyo abalowooleza mu ndowooza ze nasoose okumenya, wabeeyo n'abalowooleza institution ey'obuwangwa n'ennono okusobola okuzuukusa amaanyi agakkiririza mu Uganda ey'awamu era agasobola okwagala omwana owa Uganda okuba nga yeegazaanya mu Buganda Busoga Acholi wa okulaba nga nako gasituka okutuyambako. Tuyinza okuba nga tuyise ku ngulu oba oli awo bwe kityo bwe kibeera nti ebintu ebimu tebivaayo mu lwatu, naye gwe wenna ategeera obuwangwa era ng'otegeera culture, omanyi ki ekyokukola. Bwe kiba kikwetaagisa kufukamira, bwe kiba kikwetaagisa okubaako ebifo eby'enkizo by'okyalira okusobola okutuusa obubaka butuukire ddala gye bulina okutuuka, tutambulire mu mwoyo gumu nga bwe guli nti omwoyo gumu bwe gwakola Uganda ey'awamu. Mu kaseera kano twagala omwoyo gumu guddemu gubange Uganda ey'emirembe okuva mu eno etabanguse, erimu obutali bwenkanya, erimu ebintu eby'enjawulo ebijja bikolebwa nga ddala bw'obiwulira byesitaza abantu ab'ebitundu ebimu, gamba nga Buganda, Busoga ne bitundu ebirala. Mbumpimpi mbasaba tutunuulire cultural institution ku makubo ge tulowooza gonna
nze nganze omuntu omu nzikiriza nti cultural institution esobola okutuyambako okubanga tweyamba okwejja mu nvuba mututubidde. Naye cultural institution saagala tutunuulire nnyo okugeza nzikirize nkozese Buganda kubanga gye ntegeera ndi musajja Muganda neddira nkima. Bw'otunuulira Buganda ate nga ntaddemu ekigambo institution, omuntu asinga ajja kgenda Mengo abe nga ayagala okutuusaayo ensonga. Kino njagala okukikutegeeza nti Mengo nga institution tejja kwetaba mu byabufuzi direct, era ekyo tekijja kubeerawo. Naye ate Mengo erina beekiikirira, era nga beekiikirira bebafuula Mengo okuba ey'amaanyi. Mmwe abakiikirirwa Mengo nga temukkiriziganya na Mengo byekola, obanga waliwo bye mukkirizaamu ne bimutakkiririzaamu, musitukiremu muwe ekitiibwa Mengo, ebyo byekoze bisigale nga bigenda mu maaso. Ate byetakoze musituke mubyekolere, kubanga obuyinza Mengo bweyina bwe buyinza bwe bumu nammwe Abaganda bwe mulina. Mwe mukola Obuganda, mwe mukola Buganda ey'awamu. So institution gye ntegeeza mu kumalayo ekifaananyi si ye institution eya Busoga, eya Buganda, eya Nkole, eya Tooro, eya Bunyoro. Nedda. Institution ze njogera ku bantu abakola Obwakabaka, nti tewaliwo Buganda nga tewasoose kubeerawo Baganda. Tewaliwo Nkole, Bunyoro ne Busoga nga tewali Banankole, Basoga na Banyoro. Amakulu nti iffe nga abaana b'abantu aba Busoga, aba Buganda, tike kaseera tusituke buli omu akole kyateekeddwa okukola mu busobozi bwe, mu buyite bwe, nga bwe waweebwa. Tuleme okutunuulya institution kubanga twagala tukkirize kisoboka okuba nga ne institution ezo zaagala kununulwa nga ze zimu oba oli awo ku bawambe. Oyinza okusanga nga nabo bennyini tebeetegese oba tebalina maanyi gamala ng'era bwe twategeezebwa naddala wano waffe mu Buganda. Lumu Ssaabasajja Kabaka yatutegeeza nti Obwakabaka bwaddawo naye tebuyina maanyi, tebuyina buyinza. Message yali nnene eri ggwe asobola okufumiitiriza ku nsonga eyo. Mbumpimpi nfundikira ensonga zino nga nzijukiza abantu mwenna abayayanira enkyukakyuka era abali nga temumatidde na biki ebigenda mu maaso naddala mu ggwanga Uganda, nti mu byonna bye muba mutunuulira mutunuulire ne ku cultural institution oba mutunuulireko ku ludda olw'obuwangwa n'ennono, nabyo bisobola okutuyambako okubanga gubeera omukono oba oli awo okutusindikamu okwongerako ebyo bye tukola okulaba nga tufuna enkyukakyuka mu mirembe watali kuyiwa musaayi, ne tusobola okubanga tutambuza obulamu obw'abaana n'abazzukulu. Mbumpimpi bwe wabaawo kyessizzeemu ebadde ndowooza yange era si yankomeredde ate tekiikirira. Bwakabaka yadde bwenjogeddeko oba abantu ab'ekika ekimu mpadde ndowooza yange era si ndowooza ya Uganda at large. Ndowooza ku mutendera ogwa munnakimu era naawe agiwulidde ovunaanyizibwa ku biki by'oba ofumiitiriza. Olaba nga bya nsonga baako ky'okola, bw'olaba nga tebikola makulu bisuule muguluka. Weewaawo mwebale okutulaba. Osiibudde. Pugwa mugigaddemu. Alright, kakati kwegamba nze manyi nze njagala nnyo okubeera direct. Kitegeeza kituufu batugamba omusajja yatuwunzika. Omusajja yawunzika vanira simanyi omulambo ne omukyala simabisulika ne bakola bati. Ate nga esaidi eyo agenda nnyo kubanga njala buli wali ebifo ebyenkizo buli wamu alinawo state lodge yazimbawo. Agenda n'asulayo ebituufu. Era ekintu kyantu bakiteeka nnyo omusajja oyo ayinza okubanga ate nga bagaa nti muluvuutu. Bagana ku musawo yavanga e Tanzania.
musawo wa General Museveni mbu tebamubuuza ebintu byesimanyi naye nga bamwogerangako. Kale anyway nga tuwulira byogere nga ngalabi yanyanze naffe ne tuddamu okubeera nga tubyogera. Mbadde mmanyi nti Obote yali Prime Minister, Muteesa nga ye His Highness, right? Nga bwe kiri e Bungereza. Okay, kitegeeza nti yabadde ensobi okugamba nti Obote President, Muteesa nga ye Prime Minister. Yabadde ensobi, kitegeeza nti awo correction ekyo tukicorrectinze nti yabadde ategeeza nti Obote yali Prime Minister then olwo n'awamba bwa President. Ekyo nsobola okinnyonnyola? No, ngenda kuwa akamansukira just nkola ki mpitaayitamu ko mu bintu nga bwe bibadde. Ekirala ekituufu kiri nti abantu kyenfunyeemu nti bandibadde baddamu ne batunuulira ne beetunuulira bo ng'abantu n'obuvuo bwabwe na biki ebiriyo okusobola okwaŋŋanga omusajja omuzibu ennyo mu ekyo kuba ye alabika muzibu ye muzibu ennyo mu ekyo. Okay, ngenda kuddiza akamansukira era ndowooza gwagenda okusiibula naye temwerabira Mami Kevin alina obubaka agamba nti abantu balina okwetegekera okulonda era ne bamanya kituufu ekyokukola naddala mu kaseera kali nga oli atiikinga nti waliwo ebintu ebimu abantu bye bakola ne bibaleetera okubeera nti oba oli abakalulu takagenda kubeera valid ne bakayuzaamu buyuza ne bakasuka wali nti ate totegedde gwalonze atiikinze mu bokisi bubiri tiiki egenze mu kabokisi akalala. Kale abantu balina okuba nga mu butuufu bafaayo okunoonyereza bati twagala kalulu nakamu kagenda kwonooneka. Kuguno omulembe buli muntu yenna alina essimu ye asobola okutegeera n'anoonyereza akalulu ki akatabalibwa n'akakola ki n'akabalibwa. Bubaka bwa Mwami Kevin buva mu ggwanga era Switzerland wali era ebyo yabikola ki yabiwagira. Kale ndowooza nga nkuddiza akamansukira era nsuubira okuba gwagenda okuggalawo puroguramu eno mbadde nsaba otubuulireko katono manyi njagala nnyo ebyenfuna biki by'otuleeteddeyo okumanya ku digital transformation then oluvannyuma muganda wange osiibule ndowooza. Weewaawo kansookere ku nsonga gy'oyogeddeko eya Milton Obote ne Ssekabaka Muteesa okuba nti nagambye nti omu yali president omulala nga prime minister. Ebigambo ebiri mu luzungu naye nze nayagadde kuggyayo makulu era nakikusise mu bugenderevu nti ono yaweebwa obuyinza naye kituufu obuyinza bwali mu mikono gya Milton Obote, ensonga lwaki yasobola n'okulagira n'alumba olubiri. So mu Luganda nenkiteeka mu kakunizo era weebale okukalaba onyambye okuggyayo amakulu ki kye nabadde ntegeeza. Nabadde njagala Munnayuganda yeefumiitiriza era mbadde nkisuubira mu comment section okubanga beebuuza naye akakodyo kabadde awo oba akakunizo kabadde awo. Eyo bwe nvaayo kangendeko ku nsonga endala gy'oyogeddeko nti twandisaanye mu kaseera kano okuzuukuka okumanya butya bwe tuyinza okweyamba kubanga omuntu gwe tuliko mukugu mu nsonga ez'obuwangwa. Ekyamazima omwami oyo General Museveni tosobola mubuusa maaso ku nsonga ez'obuwangwa nti ogenda okumulaba nga musajja mutabaazi atabaala ebifo eby'enjawulo era ye amanyi obukulu bwabyo. Kyova olaba nti ojja kwesanga nti waliwo n'ebifo ebimu byewandisuubidde nti tebivunaanyizibwa mu gavumenti ya wakati naye ogenda okubisanga nga bikuumibwa butiribiri era nga bw'oba weetegereza oyinza n'okusangako nga biriko n'engeri ya intelligence egenda obutereevu oba oli awo obw'omukulu. Kakati bw'ogattako ekyo ekyokuba nti ebifo ebyo eby'enkizo alinawo state lodge mwajja n'awummulira owa abaffe awo nawo waliwo ensonga enkulu. Kitegeeza nti ye ddala amanyi butya bw'ayinza okukozesa ebifo ebyo n'amaanyi agabituddemu kubanga bannaffe naddala bannaddiini bo oli awo balowooza nti ebifo eby'enkizo bye tugenda okulambula nga Mecca mu Israeli eno mu Egypt ebifo bye tubirambula
lw'amaanyi agabituddemu, so bitulambula tebaliiwo, naye tulambula amaanyi agabikola ki, agabituddemu. Era mwe tusinzira okuyisa obubaka bwaffe oba oli awo tubutuuse eri omutonzi abeeko bw'atwanukula oba bw'atuyamba mu mbeera ez'enjawulo. So n'embuwangwa n'ennono bwe kiri nti waliwo ebifo ebituddemu amaanyi nga nabyo bisobola okuyambako oba oli awo okusiguukulula eyo nvuddeyo. Nga nkomekkereza ongambye njogereko ku digital transformation. Digital transformation updates nyingi nnyo, naye olwaleero sigenda kukola update, ngenda kuwaayo ka insight akatonotono okulaba ku biki oba oli awo abagoberera ku luuyi olulala bwe bayinza okulaba ebigenda mu maaso mu nsi. Mu kaseera kano tulabanga akatale aka crypto oba aka digital assets kasse, naye ne twebuuza lwaki kasse. Njagala tugoberere ebigenda mu maaso mu ggwanga lya America, olutalo n'obukuubagano obuli wakati wa Donald Trump ne Joe Poem atwala Federal Reserve. Ekyo nno kisobola kuleka katale nga kateredde si ka crypto kokka n'ak'emigabo. Lwaki? Nti bali be ba stakeholder abakulu, wabula awo kyenjagala okusigirawo ekifaananyi nti waliwo enkyukakyuka eriwo, naye nga mumanyi enkyukakyuka yonna nti ejja teyita ku museetwe, ebaamu okusika omuguwa, okulafuubana. Kale the winner takes it all. So tukisanga nti mu mbeera gye tulimu waliwo ekiri okulwanagana, financial institutions oba systems ze ziri okulwanagana, nti system empya eya quantum financial system oba QFS eri kulwanagana ne system enkadde eya shift. Awo mu mbeera eyo tetumanyi ani ajja kuwangula, naye okusinziira ku mulembe kwe tutambulira na biki ebigenda mu maaso, tuvaawa tuddawa, olaba nga mu buli ngeri wajja kubaawo obuwanguzi ku ludda olwa system empya olw'ensonga emaze okulya n'okusensera. Yadde nga n'enkadde ekyali ey'amaanyi, naye oyinza kufuna otya mu ebyo. Omala okubimanya nti waliwo olutalo oluliwo, ate nga tukimanyi nti mu mbeera eyo abantu bakola akasente nga bayita mu mitendera esatu. Bayita mu mutendera oguyitibwa staking, abakola crypto, ekyo mukitegeera bulungi nti staking kwe kukwata ensimbi zo n'obaako token oba cryptocurrency gy'ogula n'ogistakinga. Mu lulimi olwangu mu abagoberera bank oba abategeera nnyo ebya bank, tulinamuko sente ezimu ze tukwata ne tuziteeka ku kye bayita fixed account. Fixed account eyo ebeera nti tosobola kuggyayo sente ezo, naye zibaako endagaano emabega esobola okuba nga ekuwa amagoba, yadde ng'essente ezo si ggwe ozirina, wabula ekiseera ekigere kye muba mukkaanyiza bwe kiggwaayo ofuna amagoba nga tofuddeeyo ba banka ekoze oba tekoze, wabula endagaano yo yekuwa amagoba. So naye mu nsonga eyo tulina kye bayita smart contracts kwe tusobola okukolera ebintu nga staking, nosanga nti oli atidde akatale kambuka bwe kakka nga ye tajja kusobola kukatambuliramu akakolamu sente, n'asalawo okukwata ensimbi ze okuzisitakinga. Kaakati tulina enkola endala ey'okuholodinga, nti omuntu yagula currency ye ng'amaze okugiraba nti erimu omulamwa oba utility token oba native token yonna ye kyalabye, amaze okukola technical analysis nalaba nti token eno okusinziira ku ecosystem egyetoolodde ejja kusobola okukola akasente mu kiseera eky'omu maaso. Ekyokulabirako waliwo token eya Pi, ffenna tugiraba eri wansi ddala, naye bwe tutunuulira biki byezimbye okuviira ddala ku community gy'erina okutuukira ddala ku makampani agoolekedde okuba nga gagyegattako n'ago agagyegasseeko mu biseera bino, tulabira ddala nti mu biseera ebyo by'omu maaso
ejja kukola akasente wesange ng'oli we yateeka $, kati nga bweri nti eri ku $0.3, wesange nga oyinza okugisanga nga egenze beyond essente ezo oluusi n'ezikubisaamu n'emirundi gyesinza kugamba, kale omuntu n'akola essente. Mbadde nnyonnyola ekintu oba ekigambo ekiyitibwa holding, nti oli aguze n'atereka, nga bw'olaba nti olabye kapoloti, ofunye amawulire nti wagenda kuyitawo oluguudo lw'odduka n'okagula n'ogumiikiriza, n'olinda ne bayisaawo oluguudo kewagula $1,000,000 n'okatunda $340,000 ne mu crypto gyekiri mbadde kyennyonnyola kibayita holding. Kakati tuyina abasinga abali mu crypto kye basinga okutegeera kye kigambo kya trading. Trading tukozesa enkola egamba nti we buy low and sell high, nti tugula nga ziri wansi ne tutunda nga zirinnye. Mu kaseera kano tusuubira nti ebyo byonna bye tuyiseemu tuli wansi, so kaseera kalungi ka kugula, wabula ne tutunda nga zizzeemu okulinnya. So mu updates za digital transformation ekyo kyenyinza okubawa nti mu kaseera ke tulimu ebintu ebyo bisatu bwe birowoozezzaako osobola okubaako akasimbi k'ofuna ate nga bw'okwasaganya emirimu emirala. Ebyo nno bye tubawa, tubawa endaba yaffe ey'ebintu era tetubawa buwabuzi mu byanfuna, wabula abo bokka abasobola obigoberera n'okubitegeera mubiwa obudde, mubeeko engeri gye mweyambako okufuna income gye bayita passive, nti ng'oli ku mulimo awo wookola, oba oli waka oba oli ku kyeyo, waliwo engeri endala gy'osobola okubaako kw'oyingiza. Oluusi eri bigaana eno n'obaako ky'ofunye, oba eri n'eno ne bigaana ate eri n'okola ki? So mu mbeera ya digital transformation tulina okutambula n'okumanya ate tulina okukola ebintu eby'enjawulo okusinziira bwe tusobodde, era tulina okunoonya okumanya, si kuwulira buwulizi ne tugamba ebyo nedda tetujja bikola ki, kubanga ekiseera kiyinza okutuuka nga kyekiriwo ng'ate wakyesamba, kale mu kaseera ako olisanga obuzibu. Mbumpimpi update gye nsembyayo ku nsonga za digital transformation kwe kwongera okubajjukiza mmwe mwenna bannayuganda abalaba Uganda at large nti mwongere okunoonyereza ku nteekateeka eza gavumenti eya wakati ezeeriko okusobola okuba nga etwala ebintu byonna okuviira ddala ku services eza gavumenti okutuukira ddala ku ssente okuba nga tukozesa ensimbi ya digital. Kale nno kirungi ne wepositioninga ng'obudde bukyali naddala mu kumanya n'okutegeera n'okwongerayo okunoonyereza ku mutendera gwo ng'omuntu ate n'okwebuuzaako ku bantu ab'enkizo okusobola okweyamba ensonga eyo. Digital transformation bwetyo tugiwunzise, era nja kusaba abawuliriza ba Uganda oba abalabi ba Uganda at large okwongera okusharinga message eno etuuke ku bantu bangi okulaba nga tweyamba mu bintu eby'enjawulo, kubanga tujja kujjanga tubikwatako bya bufuzi bya nfuna, kubanga ebyo bitambula wamu, nate tujja kwerabirira n'obuwangwa bwaffe kubanga tulina gye tuva. Oli Muganda, oli Musoga, oli Munankole, nga tonnaba kufuuka kintu kyonna ekirala, wasooka kubeera ekyo. So bw'onaaba tomanyi gy'ova ne gy'olaga tomanyiiyo. Mbumpimpi ebyo bye bigambo byaffe, tubeebaza kubanga mulaba Uganda at large, era mukama wange nkwebaza okunkyaza nti nzija nange nengabana ekyo kyempulira ekisobola okugatta ku ggwanga lyange, nensobola okutuusa obubaka, era neneebaza mmwe ababulaba n'ababwongerayo, n'okusingira ddala ababuwa amakulu. Mwebale kubiwa amakulu kubanga singa temubiwa amakulu era tebyandibadde bya nsonga. N'olw'ensonga eyo mbaagaliza olunaku olulungi. Alright, ndowooza ebigambo bibudde bulungi nnyo. Zonna ntalo nti ne sisitimu enkadde tezaagala kuva mu ddiiro. Tulaba aba Swift tebaagala kuleka kiwanja, nti ndowooza abantu beetaaga okumanya nti financial institutions
ziyina engeri zezikolamu interchange electronically. Kati enkola eya QFS yempya, eya Swift yenkadde, nti omuntu wabeera wano banka yo ewuliziganya n'eri e Bungereza oba ne exchange yonna nga bakozesa Swift. Kakati aba QFS yegenda okubanga eryawo, kali olutalo luli awo, era nga bwe tuli wano tulaba abasajja tebaagala kuva mu buyinza nga bakyusa digital wano, okuva ku analog okugenda ku digital. Lwali lutalo nga abasajja bali eyo waggulu ku UBC baganidde, ffe tusigala ku digital, ku analog. Abantu tebajja kubitegeera ebya analog, oba kitegeera. Kale kwegamba munnange n'enkola nayo bwetyo bweri mu byenfuna, nti bali baagala kusigaza yaabwe eya Swift, bano bagakweta yaki ya QFS. Alright, omukulu tumwebaza era nga tujja kwongera munnange okubeera nga tumweyongeza, kubanga asuula akadde n'ajjawoko wano, naawe ndowooza y'ensonga ki simuyingirira ng'akola ki, ng'ayogera. Mba njagala bisigale bwe bityo nga bw'abyogedde, kubanga biba bivudde mu ki, mu ye. Kubanga oba oli awo bwe mba njogera wano njogera naye nga tubaba neetamu abantu naye kale tusigale mu mboozi zaffe eziddako. Mukama Katonda akuume, mweraba.